ng'ebula olunaku lumu lwokka empaka z'amasaka ga Buganda ez'omwaka guno okugibwako akawuwo ku kisaawe ekya Muteesa Tumamalisire Mwankuluku. Kampuni y'ettaka ya Tabula Property Consultant eggulidde ttiimu ya Bisiro ekyambalo oba kiyite tracksuits ze bagenda okwambala ku Lwomukaaga. Bisiro yawangula ekikopo kino omwaka oguwedde egenda kuggulawo ne Mawokota, era Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II asiimye okulabikako eri Obuganda ng'aggulawo empaka zino. Akiikidde Tabula ku mukolo guno agamba Bisiro y'emu ku ttiimu esinga obuganzi mu mpaka z'amasaka ga Buganda era kibadde kibakakatako okugidduukirira. Bachampioni balina kuyitana bachampioni bano bachampioni b'amasaza ate ffe bachampioni b'amataka. So mu mbeera eyo bachampioni balina kubeera nga baliraanaganye. So mu mbeera eyo tugezaako kulaba nti tugezaako okuyamba ku ssaza lyaffe. Ssaza Bisiro lye ssaza erimu mwe tukolera emirimu gyaffe. Ate manager wa Bisiro Ronald Sekitoleko akubiriza banna Bisiro okwongera okuddukira ttiimu yaabwe esobole okweddiza ekikopo ky'amasaza. Bisiro ttiimu yaffe ffenna ate Bisiro mpanguzi, era nga nkubiriza banna Bisiro mwenna n'abajagaliza ebirungi olunaku lw'Olwomukaaga mweyiwe mu kisaawe Wankulukuku mujje twagire ttiimu yaffe. Bisiro era etongozza omujoozi gw'abawagizi era buli muwagizi akubiriziddwa okuyingira ekisaawe ng'ayambadde omujoozi guno. Omujoozi guno guli ku mitwalo 2.5 kuli ku bbeeyi gye ndowooza nti buli namusira alina okuba nga ayambadde omujoozi ku lunaku olw'Omukaaga. Emitwalo 2 ogugula si kuyamba muntu ssekinoomu wabula ogugula okuyamba ttiimu ye y'essaza. Kuyingira kugenda kuba mutwalo sente ntono nnyo, era ntaddewo emmotoka egenda okuba ng'etwala abawagizi, era mbasaba mukeere wali Wakiso mu Mpaka mujje ffenna tugende tujaganye, buli alina wiso olina ekivuga kyonna ajja tugende entambula we ziri. Bisiro yakawangula ekikopo ky'amasaka ga Buganda omulundi gumu gwokka ng'ate Mawokota yakakiwangula emirundi 3. Ebyemizannyo mugamboze.